Endoveso. Kugenda mu mukaaga tonzifiro tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Hello? Sebo. Wajitebo. Nze bampita mukunja wa Beat FM program sisimuka wano ku Beat FM mu Ndobeso. Nsanyusa okuwuliza mwami mukunja. Nga nina obuzibu bwange bwenjagala onyambemu. Nyina mukyala wange. By the way, girlfriend naye. Nakyala ewaabwe. Oyo aba takyali girlfriend aba afuuse mukyala bw'oba okyaddewa. Nakyala ewaabwe n'entwalayo n'ebintu aba kyali girlfriend. Bamukyala wo bamuyitaani. Ye Kase. Kati kyenjagala okunyamba. Omanyi mukyala wange nakyala ewaabwe. Twagalana nakyala n'ewaabwe n'entwalayo n'ebintu. Naye mukyala wange akolerako e Kenya agenda nga bwadda. Kati ate nawulidde yafunye omugagga e Kenya. Era bali mu nteekateeka ezimutwala okumwanjula era bazze bali muno mu Kampala naye nze mbadde sinabamulabako mbiwulira mu ŋŋambo. Olimba. Sikulimba amawulire gwe ngawulira nange njagala gakakasa naye nga bangambye yafunye omugagga ate naye amutwala mwanjula mbakadde ate nange yantwalayo. Bannange bali wano mu Kampala. Bangambye bali mu Kampala bali mu hoteli kuma hoteli sigimanyi bulungi mwe bali naye nga bangambye bateekateeka kumutwala mu kyalo. Kye mbadde njagala onnyambe. Ebyo bw'obimanya okole ki? Nze bwe mba nga mbitegedde akanjagala nsobola okukitegeera kubanga nateekamu obusente bwange bungi. Wateekamu nga mmeka? Miliyoni nga 5 wembalirira miliyoni nga 5. Bannange kati gwe oyagala bazikuddize. Kakati nze mba sikyalina kyakola abayina kunziriza zange n'agenda n'omugagga we. Kakati nze atagendangako Nairobi kati nze njogere ngaani? Kakati ky'olina okukola waliwo gayi gwe bayita Brian. Nange omukyalo oyo gwe namubbako. Yogera nga Brian kuba tajja kitegera gwe wakwata omugamba nze Brian. Kale beerako ku simu onaayogerako naye? Nze njagala kutegera butegeezi kituufu ngende mbagweko nga bali mu mikolo gya kwanjula nkolewo akavuyawo banziriza ezange. Kale beerako ku simu tuvaako. Siwetano nyabo. Siwetano nyabo. Mbadde nsaba kwogerako ne Kase. Mani? Ne Kase. Ngoni mukwogera mani. Oli wakomyewo. Wandi? Wakomyewo? Ani onova? The Brian. Wandi? Nze Brian. Brian? Nze nakutegeera kubanga sija Brian gwe mmanyi ayogera Luganda. Twasinkana Nairobi. Wandi? Twasinkana Nairobi. Mwaka 2018. Oba yali 2017 gagwa 2018 ndowooza nga atandika. Yokuba kati ng'otereka ennamba. Ati sibaddewo nange. Abadde luddawa? Ate natambulamu. Kati oli luddawo saazi? Ndi eno side za Ntebe Road. Oli side za Ntebe Road ali Mombasa? Side za Ntebe Road ali Mombasa? Navuddeyo e Mombasa ndi Ntebe Road. Okay. Oli otya? Jeni oli otya ode sikutegedde. Mpa ku ssente. Wandi? Mpa ku ssente. Okugambye okwogera kyogera naye era sikutegedde. Bangambye emikolo gikuwuuba. Oli mbega? Ate mbega atya? Bangambye emikolo gikuwuuba. Nkitwala mu linnya lya Yesu. Oba balimba? Tumanyi era abigambye bayinza obba babitegeeza nga bituufu.
Halo? Hello. Kakati? Va mu bibi byogamba mbu nkitwala mu linnya lya Yesu. Ate okweka bikweke nze ne usanga nali kuwaddeyo ku ssente. Kubanga we baŋŋambye ne ŋŋamba yalimbulidde ne muwaayo ko ne weziba miliyoni 5. Okugambye nange byansobedde dda sibitegeera. Kiki? Ate lwaki byakusobedde bitya? Kakati. Nze boyfriend wange yajja n'akyala okitegeera. Naye kati mami wange ye tamwagala, ayagala nfumbirwe mutowe. Wangi? Ne baana batalina ssente. Kakati ate maama we yamumanyira wa mutowe? Nanti yajja n'akyala n'alaba mutowe. Bannange. Kati we yalaba mutowe n'ampita nga omanyi ebyabakadde. N'agamba mbu ye ayagala mwoli, ayagala ngende ne mutowe. Bannange. Kati ye alemeddeko atujjukira mulwadde wa pressure. Kati okalira ekintu kyonna nsemba obimanya ye tuyinza okufuna obuzibu. Gwe ng'olabi. Mutowe alabika bulungi naye nze njagala boyfriend wange naye bo tebamwagala. Kati maama wansonga kirwaki tamwagala? Mbu ye teyamwagala bulungi wadde alina ssente naye tabitegeera ebibye, alina enkobogo biki tajja kusanyusa famire nga obimanyi. Bannange. Kati enkobogo bulwadde. Kati enkobogo bulwadde. Owaayi ebintu tebyatambula bulungi. Zaali nnene nnyo zirabika. Zirabika naye ng'ali oke musajja mulungi lwakuba nkobogo zokka. Kati nawe omanyi ndowooza mama yagenda olaba ng'abazzukulu bayinza obutabeera seri. Wali omwagala? Musajja wange mwagala naye era simanyi kiki ngenda kukola. Ngenda kugenda ne mutowe naye oba tunaamalanga ne twebbirira nze simanyi. Kyokka mwana gwe. Kati ampulira ndi confused nkoze ntya sikole tutya kubanga gwo omukolo bali mu kuteeka kyovula batutwayise n'abantu kati bagoye. Kati bategeka ogwani abazadde? Wanje? Bategeka gwani? Omukolo bategeka gwa mutowe ye gwe wabitegedde otya kubanga bino ebintu biri mu famire munda tewali yabyogeddeko. Munaye babiŋŋambye. Ani yabigambye. Simanyi olimbega. Nze naera nabadde lwedde lwakuba temwayise bantu kati nkuwa 5 zange miliyoni nga temugenda kumpita. Omukolo ogw'ossibwa abantu bangi sijja kulima naye ngenda kutetenkanya ndaba oba onoosobola okujja naye nga. Oyogerako ne mukunja wano mu Ndobeso ku Beat FM bawa akuwulidde. Bannaye. Wololo. Toka. Beat FM ekitabuli ky'omuziki ekisinga nagajo. Njiwa. Obiwulidde? Biwulire. Mbate taata Sezaala ate yasiimamu mutowe. Oba mwabaki. Ate twabaki? Bwe biba. Luwa. Bwe kyali da bwe kiriba. Ono Kyabeyi wa Mukimbo Wentindabwa. Kyabeyi. Mama mbatumidde mwenna. Bane akasito ekirungi kasito omukulu byonna biwulidde. Kati awo yeesalirewo ekyokukola. Kale. Nze Kasula ow'ekibirizi bamunani kandi makindiro kwikubuti. Yesebo. Omusajja muwa amagezi nange musemba agende abanje ebintu ye wabazadde kuba be bataddewo embeera. Tebuube bukopi. Bannaya alabiseemu. Atakulekera tomulekera. Gwalabiseemu kaawo. Ona Semuwemba kutokutaso. Omukyala amagezi gemuwa omwami amwesonyiire ddala. Amwesonyiire ddala. Ono kutakatongole. Okuva emangira. Kaneno mangira. Omukazi alimba muyaye yayagala ateekwasa maama. Muyaye. Oli kasita agambye Kasule. Alabiseemu. Olabisaamu. Olabisa kukome mu byabufuzi. Ne mu Sezaala ne Nyazaala temulabisa. Mujja kutula abazadde abo pressure zitufuka.